mwetegereze okirabye nti yasinga obulungi ku bakazi abali wano ofunye nnyo mukuume muwala waffe njala nkuyimbira akayimba kano kasoose wano kasoose ku mmwe njagala kabawo omukisa mugende maaso tunulira muno si byakwebba si byakukuta abazadde bakkiriza si bwe kiri zange eza Sema Properties paaka empya baali n'enkadde baali baziddaabiriza baateekawo obusafu nga bw'omufunira ekifo omwami oyo ajja kusaba omuko ow'ensonga agendeko ennamayumba abeeko ensonga zatereeza omuko ow'ensonga adda Namayumba agende Namayumba bano bajje mu byalo by'Entebe awo babata ababalina bajje muyite mu byamu ng'omugumbaano be w'omwaka akola atyo ate wataasibe entuntu omwaka abina n'okuzaala tazaddeewo nti anaalwa ku baana ng'abanaaza ziba ddakiika olubaka busiripa bwe ng'atandika olunobalo andikubyeko mu ngalo omwana omulenzi amanyi okutuuza naye abalala babakatawo bokka singa amutuuza mukana akatebe kagumu kamwasajjute naye Katonda n'abawamuulaffe wapita omukolo gwasooka nesobola neleero mbadde nina okuziika neŋŋamba Stabua n'agamba atya nempaliriza nzije mwebale bino zindabye bingi ennyumba nsanyuse bananga abayimbi tutegeera mulekerawo tulooza tutegeera abantu abamu balowooza tetukola ki naye bwe tuba tutandise okufumbiza abaana ng'ate muzze mu maka agatunulanga gano abayimbi tutegeera mwebale kuweesa kuyimba kitiibwa Natoro kubanga Stabua sitori nze ng'omungi manyi yonna yonna gye tutandikidde gye bivudde zijukira ng'ojja ku studio oyagala okulikodinga oyagala okuyitamu naye Katonda n'abawamu naffe wapita omukolo gwasooka nezisobola neleero mbadde nina okuziika neŋŋamba Stabua n'agamba atya nempaliriza nzije mwebale bino zindabye bingi ennyumba nsanyuse bananga abayimbi tutegeera mulekerawo tulooza tetutegeera abantu abamu balowooza tetukola ki naye bwe tuba tutandise okufumbiza abaana ng'ate muzze mu maka agatunulanga gano abayimbi tutegeera mwebale kuweesa kuyimba kitiibwa Natoro omwana omuwala mubeere bagumu nti tugenda mulabirira insha Allah tusinzeewo kubanga ekisooka Amadani sente azirina naffe bakojjaabe mutulaba sente tuzirina Nze lujjaawo omulungi atulaba nkubuzaako era nenkwebaza okubanga ogubira programu zaffe ez'enjawulo so olunaku lwa Sunday olwaliro njagala obbategeeza nti tutuuse n'amawulire ag'essanyu ssanyu lyerere kujaguza kujaganya abantu kusamba gawuni mbeera yakwambala gomesi kulabika bulungi nnyo tuli mu maka g'omuyimbi Stabua Natoro saidi z'endejje era ng'olwaliro njagala obbategeeza gwe omulungi ayagala Stabua Natoro nti muwala we Nannyonjo Anifa olwaleero wayanjudde omwami we era nga mwami wa kitiibwa nnyo mwami alabika bulungi nnyo mwami alina height ate era nga alina kala naye nga abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo bazze okulaba nga olunaku luno balufuula olw'enjawulo omuli abayimbi abazze nga bayimba ne Stabua Natoro saako n'abagagga ab'enjawulo n'ab'ebitiibwa mu byobufuzi bonna bazze okubeera nga babeera ku mukolo gwa mwana muwala Hanifa mu maka ga mukadde we agasangibwa endejje that is Stabua Natoro era ng'olwaleero officially mwana muwala amaze okubeera nga ayanjula abantu oba amaze okubeera nga ayanjula bbaawe ono naye nga kyenjagala okutegeeza nti ssanyu lyerere omuyimbi Stabua Natoro musanyufu nnyo omwana ono musawo naye ng'era olaba nti embeera bukyanga yamala okumuweerera n'amufunira eddwaliro ew'okukolera olwaleero ate naye amutuusiza ku kkula kwe kuba nti ate ebintu abikoze mu mbeera maama gye yali yagadde kuba abaana bano abakuziza n'eddiini yali yagadde muwala we atwalibwe mu mbeera bw'etyo so si just muwala we kubulawo obubuzi mu mbeera naye ng'olwaleero officially omusajja amaze okubeera nga amwanjula ebisukka n'ebisinga ku mukolo guno tujja kuba nga tubategeeza mu programu zaffe ez'enjawulo naye nga tuli powered by Social Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon n'ebigwa mu Koweri basangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga wooziraba awo omukyala Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nnyo okulw'abaana era naye zino ensonga azikwasizza maanyi ateekamu akasimbi okulaba nga ali tubatusaako bye mulaba akaseera weekati essanyu lye mulaba wano n'abaziwa antisands ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli bed cover masuuka towel pillow cases duvet n'ebigwa mu Koweri mosquito nets eziriko basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu nga wooziraba awo beeyu ne baziwa antisands ku lw'empeereza ennungi basobola n'obbikutuusaako awo
awo wonna wooli. So bwe tudda ku mulamwa gwe nnyini tuli ku mukolo gwa muwala wa Stabua Natoro, awo tugenda okuba nga tubatusaako byonna, naye ng'okusookera ddala katubawe omuko nga ate ayogerako eri abantu. Ebikwano ne banneiba n'abantu bonna abeetabye mu kutegeka omukolo guno, njagala twala omukisa guno okubeebaza mwenna okwerekereza emirimu gyammwe gyonna, muteekamu ssente n'ebiseera mujja okubaawo omukolo nga guno ogwa mutowa Hanifa. Beebaza mwenna, saba Allah buli omu kyewerekereza agwamu ekisinga obulungi. Maama musanyufu nnyo, agambye nzije mbagambye nti talina bigambo, kirabika ebigambo byasobola okukozesa okubalaga essanyu lyalina ku mutima tebinnaba kubanga bibula, naye singa bibadde byakunguddwa yandibadde ng'atukozesa naye tabimanyi. So n'abasaba buli omu akkirize nti musiimu nnyo ku mutima era musanyufu era abaagaliza essanyu nammwe buli kimu kye mukwasaganya. Nange kennyini ndi musanyufu okukola okubadde kw'amaanyi basajja ab'ebituba ababadde wano balwetumeya Supreme Mufti, waliwo omwami Badakibi musajja mwewunyiza basalako ssale mwewunyiza nnyo kubanga kusanga omuntu ow'amaanyi bw'atyo mu ggwanga n'abeera wano kubanga lyabaddewo ng'omukolo gwatandise paka binabe wagende, kintu ekyo kikutteko nnyo ku mutima. Saba Katonda abeere nga yongera okumugayirika buli kimu kyammwe. Omuko kwebaza ssebo okutuukiriza ebadde kulinda kw'amaanyi okuva okukyala weesewo emyaka 2. Okukyala okwaliwo nga omanyi nti kweralikira kubeerawo agamba nga weesewo emyaka 2. Kibeera kitiisa omuwala omulaba nti mulungi, omuwala omulaba nti mugezi, oyinza okugamba kiyinza obutatambuza, naye Allah yakusobozesezza n'okumwikiriza ate n'ojja mukukkiriza. Saba Allah nga okumwikiriza eryo ebbanga era obeere mukumwikiriza ne mukufuga bonna bonna paka munatuuka mu kitabuzi era mukyali babiri. Kisembayo njagala kubasabira Allah abawe baraka, baraka Allahu lakuma baraka alaikuma jamaa bainakuma bikhair. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك في زواج حمدان وحنيفه، اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهما، اللهم ارزقهما الذريه الطيبه، اللهم اجعلهما للمتقين اماما، اللهم باعد بينهما وبين الحاقدين وبين الحاسدين، اللهم اجمع بينهما كما جمعت بين النبي وزوجته خديجة، اللهم اجمع بينهما بالإسلام وبالمحبة وبالمودة، اللهم ارزقهم من الثمرات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما رحمه، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اكرم من اطعمنا واسق من سقانا، اللهم بارك علينا في كل شيء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.